Yes,
That heart will stop one day. You must be born again. Oteekwa okukkiriza Yesu. Tologamba abantu. Kkiriza Yesu. Ofe. Osange nga teyaliyo. Okusinga okujereka. N'obusulubaka. N'ofa. N'osanga nga yaliyo. Tolina kyofiirwa. Balumi 8 tebaliko musango. Abali mu Yesu. Olunaku lumu gwe nange tujja kufa. Era wano wensinzira okubeegayirira aba Revival Church musonyiwe Pastor Senyonga mumusaasire naye muntu is a very good man. I know him personally. Ye musajja yasooka okunninnyisa ennyonyi ebigambo batabyafulumye bulungi naawe totuukiridde mumusaasire Katonda yali amula. Mumusonyiwe olutanda lwaffe ebigambo tebyafulumye. Saba mwenna abatalina kibugu ku mutima mugambe nti tukusaasire. Nawe nga bw'osonyiye nawe Mukama akusonyiwe ebibi byo byonna. Gamaliriza teeka omukono ku mutima gamba ti ayi Mukama. Muyite nnyo nga simaatimayo gamba ayi Mukama. Nange nnina ebibi. Nange ntya okufa. Ayi Mukama. Nsonyiwa. Kati nsaba akasiriikiriro nga teri n'omu ayogera naye nga mu mutima gwo lwenenya ebibi byo. Ne bw'oba oli ku kamera nga bakutumye TV yo. You are in God's house. This is not a shrine. Mukama nsonyiwa byonna tebyogere nakamwa. Ye Katonda awulira omutima. Musayi ng'awummudde kisa kinyuma nnyo gw'okwenenya. Ate omusaba amaanyi okulabula sitaani n'emizibu gye. Olunaku bwe lulituuka ng'ogwo omutima gusirise ng'akaba tekakyayogera ng'oli mu kibookisi nga kino naawe bakwanirize mu bulamu obutaliggwawo. Kati mulekane ne mugambe nti ayi Yesu. Asinza muyita Katonda bw'abawulira gamba ayi Yesu. Okusonyiwa ebibi. Lord, make it personal. Gamba atimayo gamba ayi Yesu. Osonyiwa ebibi byonna. Onaaze n'omusaayi gwo. Bwe bituuka okufa. Ngende mukulu. Atulira olunaku lumu bampita ogende wa Ssaabasajja awangaale ali Ssaabasajja bende magulu nyondo cucu pulogulama ya Buganda. Bampita ne bagamba geddamu ogenda kuyimbira Mbene n'esanyuka nnyo nyenyini ddala. Bantendeka mwami FK ttiimu ye bantendeka bw'ogende wa Kabaka. Kabaka temumwangalo. Kabaka yasalawo. Kabaka tebamukuba mabega. Kabaka tebamugamba nti nkugamba. Kabaka bamugamba nkuloopera emirimu gy'enkola. I spent 3 days nga neetegeka nga njagala okwogera wa Kabaka olumisa kyono naye oluwuyo yampita nengenda okuyimba. Kabaka alina ekitiibwa. Kabaka alina ekitiibwa. Wali namaliza kukoza kya research namaliza mugambe I love you sir. Kabaka waliwo omulokole yankula essimu nagamba gwe Bugembe twakulamye wa Kabaka ng'ovunnama fe abalokole tetuvunamira abaana b'abantu ne mugamba oyasa amatuukayo. Ebintu ebimu tubyogera kubanga tetunnatuukayo. Naye bw'otuuka ewa Kabaka nzijukira omusajja eyayogera n'agamba Ayirene addako mudduwo we Nansana. Kasana gamba Nansana abasoma P3 mujjukira evaporation. Bino byonna bye nayitamu ekiro nze mudduwo omuzukulu wa Kayiira Akabiro sajjukirako n'eki. Kabaka alina ekitiibwa nga tonnaba kutuuka maaso
ataliwo atuuke tubeere wano President Museveni atuuke tuyimbe oluyimba lw'eggwanga Uganda neduwedde tugambe mukulu ng'abawule bamaze tulina omukulu wano simusanyufu n'enfugayo atugambe lutaaya yangu otuddire mu byogamba okukakasa Museveni ogenda mutunulira ng'ofukamiro ng'alwebala enguudo kyokka ekyewunyisa oyo kabaka wa ku nsi oyo pulezidenti wa ku nsi kyokka erinnya lya Yesu erinnya lye kabaka wa bakabaka He is the King of Kings. Basabale banyabo lindokomako basabale banyabo Bayibuli egamba nti Yesu gwe musana gw'ensi ani kumayiza otunula mu njuba n'akibuuza ebibuuzo anayinza otunula mu kabaka beene n'amubuuza ebibuuzo basabale banyabo gamba waggulu mbakubiriza mwena bagamba yamubuuza ani yakola embuuli ani yakula omwenge ekimanyi Bayibuli egamba nti n'omusango ku lunaku lw'enkomerero gugenda kubeera mu baana ba Mukama ogenda kusanga bali pasita Kayanja bamubuuza tebakutuma wakola otya bakuba emigo ogenda kusanga bali ku bugembe wakuwesa oyambala kajini ne kukuziika ogenda kusanga babuuza balevulandi ne bafaaza ebibuuzo olwo ate gwataalokokako ne bwogenda bugenzi ku mukolo abantu batula wamu okusinzira gye bafa mwami research n'ettiimu ye abakamera n'ettiimu ye ogenda ku mikolo abavudde Masaka abavudde Jinja abavudde Embale n'emugulu egugenda okuba gwekennyini gwagenda okubuuza ti abafuuwa emiyimbi baliwa nze nakulira makalumu eyo nga tebatuzaala nnyo naye nga batukuba ebiga ebibeetaagisa olumu naye ng'abaana babe tebabakwatako naye waliwo bwe waalwanga ku lusi n'omwana bwe bazaala ne bamukuba bwe bakubidde bwe bazaala olwo ate gwe bwe batazaala bwe banaabuliza ebibuuzo abalokole olwo ate gwe ataalokokako olunaku lumu ogenda sisinkana Yesu juzi batuyitanga okusiriki basechas bategeka omukolo ne bagamba tumwenda mujje naye mujje nga mwambadde white ffenna ne tugenda nali ne Kayembe oyo solo tuveyo kuzunga twerabira okwambala white tugenda tuuka ku mukolo nga buli omu ayambadde white Kayemba Mukama n'agamba musigale wano nze kambafunira ebifo nenaabagereka yaliko Kayemba ne tumulinda yaddamu ati n'agamba kulutte tuve wano abantu bonna bali mu white ffe basiimufu b'okumukolo ekibuuzo ani atugoba ku mukolo ogwo teri atugoba olunaku lw'olifa ogenda kulaba Yesu gwekennyini otandika okutulyana ojjukire embuto ze bajja ojjukire abakazi be wawasa abamu ku mmwe bakugamba omu buli Katonda kyagamba okola opposite omu owasa bataano genda ku kyaki kusande tolinnyayo kwegamba buli Katonda kyagamba tokola kino okiwakanya bw'ofa ne bakuleeta wano ne tugamba Mukama nti obudde buno mulamuze kisa Katonda si mubutta omuntu kyasiga kyakungula Abagalatia 6:7 bwe bali omulamu tebagenda mu kyaki sande wagendanga mu ssawo lwaki bw'ofa tebakusitula ne bakutwala mu ssawo lyo omuntu kyasiga kyakungula mukyali balamu buli lunaku lw'osuukuka ku makya
TV yo babateekanga kabalokole ku TV ng'obajjako babateekanga kabalokole ku rediyo ng'obajjako babaleetanga bayibuli ng'okwata mu bbiya kyokka bw'ofa oyagala kulamuza ekyusa basebole banyabo lokoka leero kyusa okulokoka kukyusa bigere okulokoka kwenenya bibi tolunaku olungi okanga osirise basebole banyabo olisikira obwakabaka bwa katonda n'ebigambo ebyo lusaba buli muntu ng'okuva olwaleero ogenda kuddayo mu kyaki ogenda kukendeeza ku mize oba okukyusa gweweka mwabakubira katonda engalo mu bbanga okubanga sigazisa ase n'amakubo gange matono nnyo omusumba simulabye naye okusaba kwange eri Pastor Andrew nakubira Pastor Andrew esimu a few days ago enamba enajija ku Alex ng'omutima gunnumiriza nti naffe tuli eno bali twogera zeyimulamu omufu kibamulamu omufu engamba nsaba ngende nsabeko ne muzeeyi Pastor Iga zeba omuntu ebimu ku byabadde asomesa nambibwaganya naye nga si mukyawa era Pastor Iga yankubira essimu n'angamba nkulabe ku TV ng'obuulira nkuwadde offer oteeke enjiri y'ennansana yonna mukiteeke ku ABS obwereere akati mbadde sinagireeta so Pastor Jengo awulidde ekyokubiri okuwakanya omuntu tekitegeeza tikufa twakulira mu ssomero oba titomwagala nagamba Pastor Jengo hatred is debate or disagreeing is not hatred ng'amanyi agenda kwebuuza ono abadde takolagana nekitange ankubirako ki nemugamba kugenda kujja nga sirina kamera yonna mbeereko ne muzeeyi nsabeko naye nemugamba twakulira mu ssomero nga batusomesa water is better than fire boarding schools are better than girls schools. It was a debate. So I debate your pastor on his teachings, but I love him. Nemusaba tukaba nsaba ngende nsabireko muzeeyi kakati nze ng'omuntu mbadde nyumirwa nnyo Pastor in terms of he could create life. Era lunangere ekigambo ekitali nnyo naye nga singa Pastor Iga ajjako ekigambo kyakyakuba theatre singa teryakwaka nga mpankanya naye neebaza Andrew nti we namukubira n'antegeera n'agamba olwokutaano jangu tugende kutwale bamuzeeyi ali mu ICU naye agenda ebyo bintabula ICU entamu intensive care nangamba naye avaayo kuki avaayo ku Friday nemusaba nangamba kale n'ategeera nnyo waitawo dakiika 3 essimu ye neddamu nekolaki nevuga after 30 minutes katukanyiza ere ku Friday kakati nansirira nesimu yavuga netya nankubira nengamba musumba nti webali okufaayo Friday tetuuse muzeeyi yawumudde nemusaasira nnyo nanganda yeringako okwogera nakale nemusaasira nnyo nti nange neneesaasira saafuna mukisa kubanga nga bwe namusobya nga bwe nali makanya naye era naye nandiba namukosa sireerabira Pastor Iga bali bamutwala okwogera nenegera gavumenti emute era Pastor Iga anga nti nzijukira bandakaka vidiyo ng'agamba nti nkoze ki
ekiro ekyo kyakuvako nnyo nnyo kubanga kitegeeza omutima gwetu tukyawa. Kaakati nsaba Pastor Andrew abeere nagambe Pastor Andrew nga Pastor tokwata ekisooka nebaza Pastor yeka okubalekera omusika siyaka tututakananya ddako ago magezi tumanye omusumba w'ekkanisa pozi bishop obonamu mpakanisa nzikyenowooza naye Pastor Andrew kusaba era bwe najja mu ofiisi era kusaba ssebo ekisooka abaana akigambako olumu ne onamawulire yambuza nti mutabani wa Bobi Wine mutabani wa Bebe Cool oba mukwana okyogerako ki neŋŋamba ekyo bakyogerako ki lwaki okwata entalo z'abazadde n'oziteeka mulembe omuto guno mulembe muto bobaagalane Kampala nani ne Solomon bobaagalane. It's their generation. Children should learn to write their own chapter. Kati Pastor Andrew tokwata ntalo zetubadde nazo ffe ng'abasumba abawakanya taatawo naawe n'ozigattako nsaba tandika ekiri Pastor Kayanja yazze Pastor Bujigo nze yamugambye nakubaga yatusaba tayagadde kunjogera nze yamugambye Pastor Sebadda yazze Pastor Sebadda ateeka okubajja kubanga ye nagambye Bishop Olukolo ne bagamba ono mwana muto temukwata tumwagale tumusembeze akwate kanisa agize ku Bayibuli entuufu. So Pastor Andrew tokwata ntalo z'abataata olowooza singa tebakwagala Pastor Kanje yandijjidde ki abasumba bandijjidde ki mwebanja okukyaza Katikkiro wa Buganda basero ne banyabo. Andrew, God has loved you. Church, God has loved you. So write a new page. Togamba kujja nansana toyogere nekadedadi nze yawumudde kati ng'oliyoswa kwate kanisa osomese ebituufu byokka kati labira kunze sirina bwenzije sirina kyempanze sirina kyenkoze naye kanisa nenansana Katonda agiwadde omukisa nga sirina any drama. So Pastor Andrew, I want to be your friend. Kusande kamera obeeko osobola okujja waka bwetunyumya Mukama abawe omukisa. Mwebale nnyo mwebale ddala nsaba okuzina lw'okuzeemu sente ezikuwa zibalina kkumi nnyini mwebale nnyo mwebale ddala. Kale kwate ekiweebwa